Okoza business y'abaana ogiguddewo otyobola bbaawo omulengezza. Oba owandigambe nti wakoza business y'abasingo maza muzadde kyagenda okuleeta awo abaana. Obadde okimanyi nti bbaawo yandibadde support nnyo mu business eyo. Era n'obutamwogerako kumutyoboola kyandibadde kikuwa credit. Omuzadde ali ne mukazi we ne bbaawe banajja wamanya gayitaawo omwana. Bakubuuza bbaawe aliwa kyefuula kimawaya. Bakibuuza kyefuula mbu kikasiru. Kyekoze ebyekito oli mukazi mukulu wonna amambuga gakuyiise. N'alabye engalo zo zonna zizimbye emisuwa gyonna gyezereze. Zino emisuwa gyaffe egy'abakazi abakulu. You are not a girl. Toli muwala gwe mukazi gwe. Ne mama Fina gw'ayagala okulengeza muwe ku kitiibwa gwe mukazi gwe respecting mama Fina kye yabakolera gwe. Era bw'ota respecting mama Fina naka business kagenda kugwa. Obufiga alipira ebitambula yenga bulijjo abaawo kubanga buli kimu akyogerako akugamba nti asuubula entalo ku bbeeyi rayisi waba talina za kusuubula ezimu azeewola. Kakati yatandiseeko dda ku Anteira. Anteira yabadde alaunchinga oba yagiyite business show. Muno mu business eno ebintu bingi ebyabaddemu byayogedde n'okubanga ategeeza ensi oba eggwanga lyonna nti munnange baayawukana dda na SB4. So ebimu ku bintu ebyanyiziza Furufiga ndowooza ze zino ennyimba n'ebigambo Anteira bye yabadde ayogera. Baali beerozaaloza abange n'enzunga n'abalongo bange n'enzunga nga Katonda abaleeta nga tebakwata DJ Pozinga abange waliwo we nakuba amasimu tebakwata. Agamba nti yataakinze eyali bbaawe taata w'abaana Ssaalonga. Naye n'avuddeyo okutugamba nti mwe mubadde mukimanyi ani yayawula Anteira ne Ssaalongo ko ffe ate twandibitegedde tutya. N'agamba munnange kandulwaviire ku ntono. Omuntu eyayawula Anteira ne SB4 wabula mukazi gwe oli muzira. Wayawula abaana abato abaali bavudde ewala. Nzijukira Anteira oyo nga yakatandika okukola ku bukedde ng'ayambala t-shirt za SB4 nga tewali n'amanyi SB4. Naye omukazi yabaawula. Waliwo nno lwe mba njagala okubyogera. Omukazi yabaawula naye Anteira amaziga gaakaaba. Simanyi oba onoobeera mirembe kuba Anteira ne waba ayogera kya ssanyu akaaba ne waba ayogera kya nnaku akaaba alaga alina obulumi ku mutima bw'atasobola kujjayo naye ng'abugirayo mu maziga gaakaaba. Anteira yatandise okukaaba okuva lwe batandise omukolo paka kati akaaba. Jo yayambadde n'ekiteeteeyi n'akyambala bubi ng'ewagenda obulago watadde omukono. Nga tuvuddeyo nabadde mpitaayita ninga okatambi ono ng'alutuwa nti munnange omukulu Nsambya Furniture mbu yayingizaawo enamba empya. Naye nga jjukira baatugamba nti mu kkooti yagaana divorce sinagamba ye akyayagala mukazi we kakati simanyi. Nsambya Furniture yafunyeyo omuwala omupya abantu abasinga gwe balowooza nti replacement ya Mirembe Beddings. Nze Dawson alipira ebitambula. Oluvannyuma lwa Nsambya Furniture ndowooza okuseparatinga n'omukyala Mirembe Beddings ng'ono y'omu ku abo abadde basinga okuba obulango ku Nsambya Furniture wano Mirembe Beddings ng'era yakyasinze okukola akalango. So ndowooza Nsambya Furniture agenza okulaba ye nga ye tekigenda mmala n'agamba wange let me recruit someone kan recruitingeyo abaana abawala oba ebijuujulu bijje binkolere. However, people bafunyeemu awo debate y'amangu nga bagamba nti munnange mwana muwala oyo yadde yazze okuba obulango bw'okukola n'ensambya ku bintu bya marketing ffe tumukwagaliza. Abantu bo bagambye ffe tubamwagaliza. Omu ku bo ye Iliana Makro
makilo something ono obuglasses oyo mumpi yalabika bulungi ebina kiriya amaaso gali awo gatemagananga munda Afrika kwegamba abantu bo basiime ne bagamba nsambya omwana twala nenga bambi omwana ye kitegerekese nti yazze okukola ne marketing kitegere okukola mu marketing nani n'ensambya furniture si ye yekka ndoza ya recruiting abaana babiri so esawa yonna nsambya kitokota ebintu baleeta bwe batwala ebintu bye baleeta bwe batwala ate ka stage fo kibeeramu omukazi ng'omanya business egenda tambula so waawo nze Dawuto nalippira ebitambula buddewo lunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba era twalabye wali abawagizi be nga beeye awo mu kisaawe Kololo wabula abantu bakyali banyiivu eri omuyimbi Juliana Kanyomozi omuyimbi w'eggwanga. Juliana Kanyomozi yeewuniikiriza ensi oluvannyuma lw'okumulaba ku birthday run ya General Muhoozi Kainerugaba. Nze Dawuto nalippira ebitambula. Okuva edda nedda abantu baali bamanyi nti Juliana Kanyomozi mukwano nnyo gwa Bobi Wine era ndowooza nga bamusuubiramu kinene. However today Juliana Kanyomozi alabiseeko wali Kololo ku birthday ya General Muhoozi Kainerugaba era ono alabise okuba nti abadde musanyufu nnyo ng'azze mu kusapootinga ekikolwa oba ng'azze kusapootinga mission ebadde olunaku olwaleero okulaba nga munnange bajaguza amazaalibwa aga General Muhoozi Kainerugaba. However okubeerawo kwe kuleese debate mu bantu ne kuleeta enkubagana y'ebirowoozo mu bantu whereby nze ngaze mbadde ndowooza buli muntu wa ddembe okukola ekintu kyonna kyayagala naye nga okusinziira ku ku debate ebaddewo ate yali mukwano gw'oli ate biki anyway buli muntu munnanga abeera ne choice era buli muntu abeera n'eddembe okugenda side gyayagala oba okugenda kozi ne ku birthday run za Kabaka tubalaba babeerayo so maybe agadde okugendayo okuddukamukko asale ku mubiri naye nga Juliana Kanyomozi tatera kusangika bambi tatera kulabika okumusanga mu kifo kyonna ng'omanya ekifo ky'amaanyi ng'omanya omukolo gw'amaanyi ng'omanya waliwo ekimuleese so byebyo. Nga tukyali ku nsonga y'amazaalibwa ono ye yagambye nti abantu bavuddeyo ne bawaana Muhoozi ne bagamba naye yagamba nti Muhoozi talina kimuli kyamuwa azino okumupraisinga nti omuntu asaana okubanga mbu apraisingibwa mbuye. Nze sigenda kuwa CDF General Muhoozi ebimuli bye ku mazaalibwa ge kubanga tabigwana. Yes, ku mazaalibwa ge tagwana bimuli bye. Wabula ate omuntu agwana ebimuli bya CDF General Muhoozi ku mazaalibwa ga General Muhoozi ye jjajja President Museveni. Era we tumalya video eno abangi kumwe mugenda kuneegattako mugambe nti Jenny ebimuli tubiwe jjajja CDF tetubimuwa. Manyi lwaki? Bw'otunuulira President Museveni, son of this nation, ennaku zino njagala okwongerako akaka son of this nation for more emphasis. Omusajja ono tafuuse bufuusi nti husband nti father. Omusajja ono alina enkuza gy'akuzizaamu abaana be n'omukono ogw'ekyuma era nga ku ssaawa eno tukyasobola okugamba nti amazaalibwa g'omwana owa first family nga General Muhoozi yandifuuse na public holiday. Omanyi lwaki? Taata ono akuzizza omwana mu ngeri eyeegombesa nti President Museveni ne family ye buli kimu kibaddewo nga kiri ku disposal. Sente weeziri, mamotoka weegali, obulamu obulungi weebuli. Naye nkulayirira mu East Africa ne mu Africa yonna ng'ogitata, in fact ne mu nsi zino ez'enjawulo ze mwegomba, zi UK, zi US, ziwa. Bw'otunuulira enkuza abaana bano aba first family gye babakuzaamu, guys, mujja kuvaayo mugambe nti jjajja tumuwe ebimuli bye. Omusajja alwanye nnyo okukuza omwana we mu ngeri eyeegombesa. Era wano we ngambira ne bannayuganda nti twabeeranga luli nga tetulina ssuubi nga tugamba nti naye jjajja bwe lukya ku makya n'abikoowa entebe n'emutama anaagenda okujja. Well, I have good news for you.
Twamaliriza ne tutegeera nti at least katulina ku ssuubi General Muhoozi oba ayagala oba tayagala essaawa yonna entebe weeri nga jjajja akooye nabaga nti jjajja alina kukoowa bukooyi kubanga nze Jenny wendi kati natandika dda campaigns za 231 bw'otunuulira amasomero General Muhoozi mwasomedde mpame endala 5 bw'otunuulira amasomero mwasomedde you guys bw'otunuulira missions zagenzeeko nga kitaata kigenda ku ground ne kituukawo masasi ne bakuba ne kitunula naye nga tekinaamu kali nti kyeki first son bw'otunuulira kindness ye the humbleness in him simanyi wali otunuddeko omuntu n'ogamba nti Jenshons watuuka mu kifo waliwo ekintu ekikyuka kati ye General Muhoozi ekintu ekirala tukiwulira ku President Museveni omanyi twaga nti obukulembeze buva eri Mukama Katonda kaakati amafuta gano ag'obukulembeze Mukama Katonda yagatadde ku General Muhoozi so bannayuganda mwebaze jjajja okuba nti yakuza omwana woono n'omukono ogw'ekyuma nga yensonga lwaki ku ssaawa eno tumwenyumirizaamu nti kitaata emikyakalo kyagivaako okulya obulamu kyabuleka kitandise okubulamu buno obw'okwebonyaabonya n'okubonaabona ku myaka emito naye Uganda esobole okuba nga ebeera bulungi ono General Muhoozi bwe mba describinga nkozesa kigambo kimu ali patriotic alina omukwano mungi nnyo eri ensi ye era mulinde gavumenti ye bannayuganda mugenda kusanya tugendeko ku nsonga ya Chairman Nyanzi aba gavumenti bwe bavaayo ne bakatema abanakibiina kya NUP nti tulina abajulizi baffe abagenda okuba nga bawa obujulizi ku bantu bamwe betobakwata nti ku bantu abo kuliko Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi n'avaayo bambi okuba nga yennyonnyolako ono atangaza mu ku nsonga eno. Uganda bannange mwenna amanya nze Nyanzi Fred Ssenkani. Njaga okutereeza ensonga ezafulumidde mu mawulire olunaku lw'eggulo nti nze ndi omu ku bajulizi mu musango ogwawaabirwa gavumenti ne waabira bakomuledizi baffe ebasibye ebbanga kati nga liweze. Ensonga eyo si ntuufu kinajjukirwa nti ndi omu ku baawambibwa n'entulugunyizibwa era n'enkasukwa ku street. Sikola nko statement yonna yadde okuwa obweyamu bwange nti ngenda kuba obujulizi eri gavumenti era tekisoboka. Era nze nnyongedde okukakasa gavumenti teyina bujulizi bwonna abantu bano ebasibira bwereere. Okay, ogamba ota mwana wa mama. Omanyi state eno yo yafuna weakness ya NUP ne His Excellency Kyagulanyi. In fact, NUP bweba nyumba state ekulembera General Museveni yo yamanya da wa wesobola okuyita n'ekoona bw'eti ennyumba enyo n'eyebayeba. Kati Chairman Nyanzi is the weakest point. Era state yo yakizuulira ddala nti ani ali vulnerable mu NUP awo ye Chairman Nyanzi. Ekisooka kya byonna, Chairman Nyanzi is a biological brother to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, the former presidential candidate. Eyagenda mu kalulu n'avuganya General Museveni aka 2026 era n'amuwangula weewaawo results ne zifuluma nga ndalamuko. Twogera ku His Excellency Kyagulanyi nga ye president w'ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition ekya NUP. Now, kati twogera ku Chairman Nyanzi, chief mobilizer oba former chief mobilizer oba ssaabakunzi w'ekibiina, kitegeeza nti activities izo neza patriotism w'ekibiina okunga abawagizi bonna falling under his docket. Kati groups zonna zobadde owulira mu NUP, simanyi Freedom Board, simanyi kyeza aba foot soldiers bonna abavunaanyizibwako ye Chairman Nyanzi. Now, here comes nti waliwo activity taking place ng'ekulembeddwamu
Ssabakunzi w'ekibiina ekyo era nga ye organizer parade eyo nekolebwa okusiima oba okuyozaayoza omukulembeze w'ekibiina ekyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okutuuka ku mazaalibwa ge. Era activity eyo nekolebwa ku kitebe kya NUP ekiri official ekimanyikiddwa. Era activity eyo nekolebwa on camera era video ezo ne ziteebwa. Within few weeks Ssabakunzi w'ekibiina ekyo najja n'awambibwa n'abuzibwawo n'atwalibwa. Endulu n'ekubibwa luvannyuma nnyo n'amala n'asuulibwa. Era omwogezi w'amagye Felix Kulaiji n'avaayo n'agamba nti affe twabadde tumulina era nga twamukwata ku byekwasa ku unlawful drilling ku parade eyakubibwa emenya amateeka era nga tulina bye tumubuuza. Era chairman Nyanzi y'omu n'avaayo n'agamba bwe yali akyaliziddwa ku NBS mu studio za NBS fenna tumanye NBS kyera kyesobola okuzimbirako whatever naye n'abuuzibwa nti munnaye wakwatibwa. Kye kyali kikwasiza nti ekyankwasa kyali kino bwekiti ne bwekiti. Bakubuuza nti bambuuza bwe bati ne bambuuza bati ne bambuuza bati ne bambuuza bati. Nenzikiriza nti parade nze nagiyita era amanya abaana bali ku parade amanya nenga waayo. Kati ndowooza ekyo kyatrigalinga abantu n'abaana bonna. Ne beerabira nti buli kyakolebwa wano kyali ku video kyali ku kamera. Abaana abamu abakwatibwa ne bateekebwa ku musango guno tebaaliko ne ku parade era ne mu videos tebaalimu. Kati baagala babakakase nti chairman Nyanzi yagamba state nti Alex Waisa Mufumbiro yaliko ku assembly eyo yaliko ku parade eyo. Kati baagala bakukakase nti chairman Nyanzi yagamba state oba yagamba police ababe ebyokwerinda nti Dolin Kaija yaliko ku parade eyo, Sauda Madada yaliko ku parade eyo, Akirewo Kivumbi yaliko ku parade eyo. Singa baali bakwatira abaana ddala byewalako mu butambi wali ne video zo nga bebakotte abaali ku parade eyo, wandigambye nti yes kirabika omusajja yakwata list n'agikola ki n'agiwaayo. Nfuna olwaliro bw'otunira omusango guno ogwa unlawful drilling kino kijje kunze era kitegeere. Omuntu eyandibadde A1 ku fayiro eyo yandibadde Chairman Nyanzi. Ne gwe weebuuze Chairman Nyanzi lwaki tali ku fayiro eno? Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongo lwaki tali ku fayiro eno? Njagala ofunemu ku magezi olwo okyetegereze okyebuuze nti lwaki Chairman Nyanzi we yawambibwa nga Eddie Mutu we yasooka n'awambibwa n'Akirewo ne bawambibwa ne bamala ne baproducingibwa ku poliisi era ne baggulwako omusango guno era ne basindikibwa mu kkooti. Lwaki ku Chairman Nyanzi tekyakolebwa? Kati kino kankikutereeze. Era Chairman Nyanzi mpulidde mu statement y'ogamba nti simanyi state okumpitanga nze state witness okuba mujulizi ku ba comrades kiraga teina bujulizi mu musango guno. State tenoonya bujulizi bu convicting abaana bano. Nedda mukama wange. State guno omusango yate ikiba egubalira mu kirala. Ekigenero kya state mu musango guno kwe kuyuzayuzaamu NUP n'okuteekawo obutali bwesimbu n'obuteesigangana mu NUP munda. Kati gwe Chairman Nyanzi bakutwalira mu kiti tekisooka oli muganda wa president w'ekibiina kino ekya NUP His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine. Oli muganda we. Ekyokubiri representinga elite class. Kati this side tulinayo ba foot soldiers. Onfuna bulungi nnyo. This side tulinayo ba foot soldiers. Mujjo okutwala ba Alex Waisa Mufumbiro ba Eddie Mutwe ba Akirewo Kivumbi ba Bobby Jaya nti ba Sauda Madada ba Dolin Kaija. Kati ate weerabira kalika emugambye nti Chairman Nyanzi oli muganda wa His Excellency Kyagulanyi. Kati kitwale nti kooti y'ekanyanye y'ekawempe ye board guno omuzannyo kwe guli mu kuzannyibwa. Chairman Nyanzi oli mpiki. Bano abaana ba foot soldier bali mu kaguli bebateka ku kisango kino nazo mpiki. Kati ate waliyo n'empiki ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nti kakati gwe Chairman Nyanzi bakubuusa amaaso naye ekifaananyi ne bakisindika eri His Excellency Kyagulanyi nti whatever happened His Excellency Kyagulanyi yali akimanyiiko. Era Chairman Nyanzi bwe kizulibwa nti wakwata amannya gano n'ogawaayo eri ab'ebyokwerinda ag'abaana bano abali ku parade kitegeeza ne Kyagulanyi yakimanyaako era byonna ebikolebwa Kyagulanyi abimanyiiko. Yo state narrative gye kuvugira. Kati nawe His Excellency Kyagulanyi bamuleete mu dilemma nti ogenda ku standinga ne muganda wo odifendinge muganda wo
oba ogenda kustandinga n'abaana bali ba foot soldier abatakulinaako kakwate nti kasaayi ka musaayi wonfuna oba ontegedde bulungi nnyo state wa weekuleeta nti mu kyonna state kyenoonya kwe kuleka ng'eyuzaayuzizza NUP kowa ya NUP oba omutima gwa NUP be baana bano ba foot soldier ani akomandinga ba foot soldier abo n'obbakumakuma yabeera mobilization chairman atula ku secretariat kakati banga lyonna bazze baagala okuteekawo embeera egenda olemesa abaana okuddamu okulinnya ku NUP nga n'abaana abo singa babawo activity eyitiddwa nti ya NUP teri mwana addamu kwambala wuvulo okuteekako bereeti kujja kubanga akimanyi bulungi bw'anajjaawo erinnya lye ligenda kuweebwayo bagenda mumuwaayo bagenda kumuwamba ekyo kikozese mu bwangu psychologically nti ate muganda wa His Excellency Kyagulanyi yakwata amanya gaffe n'agawaayo gumanyi tekitegeeza what it means nti chairman Nyanzi muganda wa His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert ate abadde mobilizer w'ekibiina yayimiridde mu kaguli yawa obujulizi ku ba Eddie Mutwe ba Alex Waiso Mufumbiro neiba nga statement zagenda okukola teyazikolako ng'awambiddwa atokyalingiddwa wabula ye state kyenoonya kwe kulaba nti chairman Nyanzi ajja ku game ajja ku chessboard kuno ajja mu kaguli ka kooti ng'ayimiridde eno ku ludda lwa state teweerabira nti state oba kooti erina obuvunaanyizibwa era ekkirizibwa okuyita n'ojja n'owa obujulizi ku sayidi ya gavumenti oba ku sayidi ku ludda lwa state temwerabira nti Elias Nalukoola yali state witness Farida Nambi sokate ekyo si kipya naye ekigendererwa ki ekigendererwa kya kulaba nti NUP eyuzibwayuzibwamu nti newe bana waliwo activity eyitiddwa yonna ng'eyitiddwa aba secretariat abaana bagenda kugyebalama lwa nsonga nti abaana abo bo bagenda kukwatibwa ate bano basigale nga bataayaya kyovola chairman Nyanzi ku fayiro teyagendako chairman Nyanzi yandibadde A1 ku fayiro eno ne ku fayiro eno taliiko ekyo state yakikola kagenderere chairman Nyanzi mumuteeke ebweru era ne police temumuteekayo era chairman Nyanzi omukwata ne bamuwamba ne bamutwala kino kyennyini olwaleero temulaba ekiriwo budde buno state kye yali ebala era muzannyo gwayo gutambulanga bwe yagubala okategedde bonna tebalina musango era state ekimanyi kubanga kino ekyakolebwa aba NRM bakikoze ekyankwanzi ate bo nga bambadde no na uniform za UP uniform eziri gazetted okuba eza UPDF oshiza ne kati mu muddano mweyuze tate chairman Nyanzi akyali wa NRM yatunda abaana yabawaayo Nyanzi naye adde mu bufofu fatulo bufofu musajja watu pressure zimukube yakutuke media muddeke mukube muyuze n'ebirala nga we bitambula fino tuli mu kweyuza tuli mu kwekuba kuba in the end ne ku kitebe abaana babenga tebakyasobola kulinnyawo nga bati okulinnyawo kubanga bagenda bawaayo okategedde mulabi mulungi mulabi wa Legit TV 256 webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe nkugamba bugambi nti teweerabira kubanga osubscribinga bwobanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo